The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Ziri 17 zezakaira ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku olwaleero nkwaniriza ku programu ya Voltage era nga gano gaba masannyalaze gennyini buli lunaku olwokuna okuva ssaawa emu yakawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro tuze mu kikeerezi olw'ebino na biri naye nga twesimye okuba nga tukuweereza ate mukadde kano olunaku olwaleero nga bwe nkutegeeza nti ziri 17 omwezi ogwokuna tugenda kuba nga tutunuulira ensonga munnange ekwataganira ddala ku Parliament y'eggwanga lino nno lyerimu ku masiga asatu eggwanga kwe litambulirwa agatambuza eggwanga lino nti ebisalibwawo esayidi eyo bituukira ddala butereevu nnyo ku muntu owa bulijjo kakati wiiki eno munnange kibadde ku mweja bannayuganda kwe kuba nti ssente eziwerera ddala miliyoni 100 ezaweebwa ababaka ba Parliament. Bino nno bikakasibwa omukulembeze w'eggwanga bw'otunuulira ekiwandiiko kyayatweka ku mukutu gwe ogwa X ekyongera okulambika ssente zino weewaawo butya bwe baaziwa abakulu bano era n'anenya n'abali ku ludda olwabula gavumenti ng'agamba nti munnange muba mugamba nti mmwe muli anti-corruption. Munnange lwaki temwogera ku ssente eziva ebweru ze babawa ezijja okugootaanya entambula y'emirimu mu ggwanga lyattu Uganda. Weewaawo tugenda kuba tutunuulira obwetengerevu bw'essiga lino mu nkola yaalyo ey'emirimu. Ekyebuuzibwa bano basobola okusigala nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bwe kirambikibwa mu ssemateeka nga omusimbi guno bwe guyitingana because oluvuuvuumo luno lwatandika sabiiti ewedde era leader of opposition mu Parliament omukulu Joel Ssenyonyi yagenda ku mikutu gye egya social media n'ateekayo obubaka nanga nti bafunyeeko oluvuuvuumo nti waliwo ensimbi ezigabibwa eri ababaka ba Parliament. Kakati abaka abamu ne bava ne bagamba nti bagenda batwala mu mbuga z'amateeka olw'okubasalako kalibule. Abamu bagamba nti ssente zino tebazifunangako era ng'ate abalala bo bagamba nti munnange bano baali badde baleeta obujulizi obubaluma. Deputy Speaker of Parliament omukulu Thomas Tayebwa naye yagenda maaso n'okuba ng'avanga nti bwe mba mulina deals zammwe ze muzannye ate temu involvingamu Parliament because ekifaananyi kya Parliament oba olyawo
kisereba oba kigwa. So tugenda kuba tutunulira ensonga ezo. Nsaba okwese emikutu gyaffe ogwa Facebook The Alternative Uganda ne TikTok TV otekeyo endowoozayo. YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Tuli buterevu oba tuli live ku platforms ezo era nga nsaba kuba oyita otekeyo obubaka obubuuza oba obulamusa oba ate obuteesa ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Mu studios ntuddemu n'omukulu Mayanja Robert okuva mu PFF. Munnange sabbiiti eno baatugambye nti nabo bagenda kubaako kye bakola okulaba nti akakiiko k'ebyokulonda no munnange kabakakasanga ekibiina ekyetongode. So ajja kuba tubuulira ebiri mu nkambi ya PFF. Mwami Muwonge Vian okuva mu NUP naye mu studios yamaze dda okuba nga akalira yegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Nakawa East era nga omukulu ono debate ene mukwatako nnyo because eri gy'ayagala okugenda ate nga Parliament yaweereddwa erinnya abamu bagiyita transactional parliament, parliament of deals, kwega bingi nnyo bye bagituumye naye ate munnange lino nno siga damba era nga kkulu nnyo mu ggwanga lyattu Uganda. Mwami Mayanja nkwaniriza ku show olunaku olwaleero. Nange neesiimye byasuso okukomawo wano nate mu studio za Voltage ezitemagana bwe ziti. Wow. Abalungi abatulaba mbalamusiza nnyo nembeebaza emirimu. Batuusaako obubaka nate okuva ew'omusibe retired Colonel Dr. Kiza Besigye. Okay. Eyawaayo ebisaanyizo byonna ebimuweesa okweyimirirwa kakalu ka kooti. Omulamuzi Kania n'agamba newankubadde obireese beeyiro ngikumye. Obwo bwe bwenkanya omanyi akabonero k'ekitongole essiga eddamuzi ka minzaani. Minzaani ezo feri ewaffe entenjeru ze nakulira zaali zirina nnyo ekintu kye zitera okukola. Okay. Tezaapimanga nnyo sukaali zirina ekintu kye zaateranga nnyo okupima era we najja e Kampala n'ensanga nke kabonero k'essiga eddamuzi. Naye ffe kati ekyo kyatuwadde ndowooza akalombolombo ka gavumenti gye tukola nayo. Okay. Nti ekyokuba n'ebisaanyizo tekikumala kufuna ekyo ekikuweebwa ssemateeka. Okay. Era ndowooza nti n'ekitongole ky'Electoral Commission bwe buufu bwe kitambuliramu kubanga ebisaanyizo byonna twabiwaayo dda. Ekyokubiri bamaze emyezi 8 nga bawandiisa ekibiina eki kimu naye kigaanye okukola ki okufuluma. So naife bakyabuusabuusa emikono gino gye mwaleeta okuva mu bitundu by'eggwanga. Anti era twakitegeddeko nti kye bagenda okuverifyinga tebaverifyinga in regards to a political party. Okay. Bakola omulimu mulala nnyo batiisatiisa abantu bagamba abantu nti naye wawaddeyo omukono wegatte ku buyeekera bwa Besigye bwe twamukwatiramu e Nairobi ne Mundu. Kye bakikoze mu district y'e Kalungu, bakikoze mu district y'e Rakai, bakikoze mu district y'e Apa. Oba kitegedde naye reports naffe tuzifunye kubanga gwe manya buli awali RDC naffe tulinawo RDC. Okay. Nolwekyo omulimu gwakola n'owaffe gwabeera akola. Kijjukira tukyalina covert structures eza people's government. Egyo gy'emirimu gyazo kati bye bakola naffe tufuna direct information. Naye ekirungi ekiriwo nti mu districts ze baakweringa era twaddayo dda ne tufuna emikono afresh naye n'abantu baffe be baali bamaze okuteekamu oyo propaganda ow'ekijega ne tuharmonizinga nabo ne tubalaga process gye balina okusayiningirako emikono ne tufuna emikono mu excess era ffe tulowooza nti buli kimu kyandibadde kiwedde as of now. Okay. Mwami Mayanja ngenda kuba nkomawo gy'oli because oyagala olina ekifo ky'obwa kansila ky'otunuulidde era oyagala kwesimbawo. Naye ate movement mw'oli erabikanga ekyali mu ndereetu n'akakiiko k'ebyokulonda. Naye njagala kutumirako Mwami Musa Kadedesi agambye ali Kamuli Busoga gyasinzira okuba nga atulaba. Taufik Muganga Mubarak webale nnyo kubanga ate naawe kuoli nnyo ogenda maaso n'okuba nga olaba ne Brooke Williams Chikomeko. Thank you so much for watching. Ngenda kuba nkomawo ewuwo munnange Mwami Mayanja otubuulire.
akakiiko k'ebyokulonda bwe kagaana okubakkiriza nga ekibiina ekyetongodde ekya People's Front for Freedom kikyogenda okuzzaako because olina ekifo ky'obukulembeze ky'otunuulidde ate nga si ggwe wekka wabula ate n'abantu abalala b'enjawulo. Ekisooka ku byonna ffe tetunnatuuka ku point erowooza nti Electoral Commission eyina ebbeetu okugaana bannayuganda nga bagoberera provision ya constitution specifically chapter 4 etuwa eddembe lya freedom of association teyina buyinza kutumma okitegedde era ffe olw'okuba nti tuli ba subordinates ba constitution eyo tugiwadde ebbanga erimala myezi 8 era ekyo bwe kyawedde ffe twatandise campaign era ntusinga oba otunuulidde specifically ku social media ebipande by'abacandidates bitandise okuwandikibwa. Jjukira ffe tetutandika kibiina kya byabufuzi wabula tukiregisteringa kibaddewo in existence. Ntegerekese structures weziri bacandidates gye bali manifesto weeri era kye bakozeeko okutusabotaginga nti tulina constitution gye twagala okuregisteringa etulungamye ku leadership internally. N'olwekyo twandibadde essaawa zino ffe tulowooza ku delegates conference egenda okuvaamu National Executive Committee but also egenda okwongera okumulungula butya bwe tweyisa mu field. Things to do like ideology, manifesto, presidential card, ebyo byonna ebyo bye batuddireyinzeemu. Naye nkulayirira n'ekipande ky'amayanja Robert kubwa Lord Councillor ankiikirira Nakawa 3 Mutungo Luzira Butabika kigenda kuba kiri out. Mbadde zijano nendaba Woman MP Jinja Honorable Nyanjula Dolini Woman MP is it Chegegwa somewhere. So for us we are going on with our campaigns. Naye jagala Electoral Commission ejjukire nti bw'otumma eddembe lyaffe ng'omenya constitution yewe tusindika ffe tetwagala genda kuba bw'otutumye genda kukola byabufuzi eby'ensiko mwagatta ku bibiina ebiriwo constitution tetukaka. Tetukaka. Constitution egamba bwe tunaaba tulina endowooza gye tukkiririzaamu ne tufuna endorsement from 3/3 of Uganda, we must be registered. Electoral Commission bwe batesobola kukola kalimu katono kano kokka it is an indictment onto itself. Ejja kuba tesobola kumanaginga buvunaanyizibwa obunene obw'okutegeka election 2026. So obuvunaanyizibwa buli ku side yaabwe ffe tetubirinamu. Totusuubira nti tugenda kujja twesike nabo ebyo tetugenda bakuba kukola mulimu gwabwe. Naye banaagulemererwa bajja kuba batuwadde omukisa okukampeininga boycott kubanga tujja kuba tetulina kitongole kiri competent kukutuwa a free and fair elections. Obuvunaanyizibwa buli ku side yaabwe. Neeyanziza Mwami Mayanja. Mwami Mwonge nkwaniriza ku show olunaku olwaleero. Kiki ekigenda maaso mu kibiina kya NUP because NRM ku ntandikwa ya sabbiiti eno bagenze maaso n'okubanga balanchinga roadmap ya election oba roadmap ya kalulu gye bagenda okubanga bagoberera batwala mu kalulu ka bonna aka 2026. So far NUP muyimiridde mutya? Eyanziza nnyo neyanzeege kisookera ddala obukulu amannya nze Mweyogo Gwanga Mwonge Vianney njagala okutwala omukisa guno tukwebaza Digitalk olw'omwagaanya ogutuweebwa okulaba nga tuyinza okwongerako ku ggwanga lino eno. Njagala okusaasira abo abafiiriddwako abaabwe. Mweno wiiki nfiiriddwako Sezaala wange afiiriddwe muganda we era nkulisayo bonna be twabadde nabo mu kuziika ate nsanyukirako n'abo abatuuse ku birungi. Mukama Katonda yeeyongere okubagabirira. Ekisookera ddala njagala okubeebaza nti ebintu bye twogera wano tetweyogeza mu bweyogeza abantu amaloboozi gabatuukako. Nasanyuse nnyo oli bwe yankubidde nagamba nalabyeko kakilipu ku Twitter era njagala okubeera wano okubeebaza olw'enteekateeka eyo. Njagala okwebaza ekibuuzo ky'ombuuzizza. Enteekateeka ya National Unity Platform mweno wiiki njagala okwebaza bannayuganda abakyalaba
nti National Unity Platform kibiina kyaggwano mweno wiiki twafunye bamemba abapya abatwegasseeko okulaba nga tuyinza okwongerayo struggle. Twafunye abantu okuva mu bibiina ebyenjawulo okuva mu DP, naye nayagadde nnyo obubaka bwa president nti abantu bano bategeezeddwa katusuubire ekibaleese si bifo ne katusuubire koze ebaleese enaaba nnungi. Era ne babategeeza bw'enaabeera nga si nnungi oba nga balina ebigendererwa ebyenjawulo tebajja kuweebwa mwagaanya gonna kulaba nga bayinza otabangula ekibiina. Njagala okwebaza bannayiganga be nalabye nga baaniriza pulezidenti waffe ng'agenda e Mbale. Kyayongedde nnyo okundaga nti abantu bonna across the board bali ready okureceiving change. Naye ffe nga National Unity Platform omulama gwe tubadde nagwo omukulu kwe kwongera okubreakinga ensonga ya protest vote. Ensonga protest vote okusookera ddala okulaba biki bye twakola mu kalulu akawedde aka 2021, biki bye twakola mu bulungi bye tuyinza okusigala nga tukola, ate biki bye tutaakola bulungi bye tuyinza okulaba nga tuyinza okumodifyingamu, okwongeramu, okulaba nga tuyinza okufuna result ennungi. Ndi musanyufu nti abakulembeze ab'enjawulo naddala secretariat evuddewo okumenyaamenya pillars oba kyoyinza okuyita empenda ey'okulaba nga abantu protest vote eno yeeyongera okunnyikira. Kyova olaba tuli ku nsonga ega nti bwe tugenda mu kalulu, bwe tumala okukalonda tukakuume, ate bwe tumala okukakuuma tukagoberere paka gye bakalangirira, ate ne bwe tubanga tulindire mu bibuga tubeeremu ennamba ewera. Subira bwe tunaba tukoze ebintu bino eno tuyinza okuregisteringa progress mu kalulu ka 2026. Naye mu ebyo kyenjagala okuddamu era abamu nina be nabadde nabo ne mbagamba nti ensonga protest vote eno esoboka bulungi. Oluvannyuma lwa Vianney ne banne okusoma eggwanga erya Senegal eryali mu kalulu ka 2023 wakati nga candidate Sonko yali asibiddwa, gavumenti ya Maxom ne mugaana okwesimbawo, naye ate ne baleeta omuntu gw'olaba nga yali teyasaba bukulembeze bwa ggwanga Faye, ne tulaba nga Faye awangula regardless nga ali ava mu kkomera. Kinajjukirwa nti Faye akalu baakanoonyeza emyezi 2 naye nga baali bava mu kkomera. Kati ebimu ku byo tusobola okuborrowinga tactics abakulu bali ze baakozesa, naffe ne tugezaako okuzikozesa n'okulaba nga tuyinza okujja mu kisinga obukulu. Nkimanyi bulungi biyinza okubeeramu obuzibu nga bw'omanyi nti odiringa n'abantu, odiringa ne interests ez'enjawulo. Naye bannabyabufuzi kati beetaaga okumanya nti national interest ziteekwa okuba nga ze ziri waggulu okusinziira ku ebyo abamu bye tuyinza okuba nga tweyagaliza. Tukimanyi bulungi ebintu bino bisoboka bulungi, era nja kusaba nnyo bannabyabufuzi bannange n'okutwaliza wamu ekibiina obudde tubumale nga bwe kuba kusogonyola nga tusogonyola protest vote engeri gye twagala ebeeremu nga tweyongera okuginyikiza mu bantu. Buteeka okubeera obubaka bwe tuyinza okutwala okutegeeza abantu eri ku kyalo, kubanga Lilian ne Mayanja mujja kukkiriza we are living in an environment nga abantu baweddemu essuubi. Abantu batuuse n'okulowooza nti gavumenti ya Mwai Museveni tetusobola kugimaamulako oba tetusobola kugijjako. Kino kireetedde abantu bangi okulaba nga n'ebyokulonda baabikoowa oluvannyuma lw'okulaba okuva 96 nga results zizze okubeera nga zezimu. So ffe nga abakola ebyobufuzi oba ffe nga abaagala okuzimba Uganda empya tuteekwa okuyimusa eddoboozi lyaffe n'okwongera okutambuza obubaka ku munnayuganda asembayo wansi, n'okwongera okumujjukiza nti bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwaffe okusiba Uganda mu kisibo kye twagala
abaana baffe ne bazzukulu baffe kye bayinza okweyagaliramu. Newankubadde tulina ebitusoomooza. Ekyokubiri nzikiriza mpiseewo kano. Mu wiiki eno tubadde n'amazaalibwa ga Kabaka. Ekisookera ddala njagala okukulisaayo bannaffe be twali nabo e Lubaga. Mwalaga ekifaananyi ekirungi olw'okuba nti mwina mwajja okuteekawo okusabira Kabaka n'okulaba nga Mukama ebiganya ayinza okulaba nga abitereeza. Ffe abaali bagenzeko mu kyalo embuga we yalangiriranga emikolo gy'embuga nga ne mu nnimiro temugenda kulima ng'ente nga zigwa. Naye nalabye enkola eno ey'abaana abavubuka okuleeta emisinde balowooze nti bayinza okubikka emisinde gya Kabaka ate nga babikolera ku ttaka lya nnyinimu. Bavubuka ki b'ogamba? Baana ba PRU. Kankubuulire kino Lilian, kankubuulire omanyi bannayuganda abamu nammwe abatuwuliriza mulina okutegeera origin Uganda ejjeetya. Bw'onaategeera Uganda wejja n'omanya contribution y'Obuganda nze kisinga okunnuma Lilian nti ensonga zino eno abamu batukwasa ensonyi okuzoogerako naye nga ntuufu. Tosobola kutegeka misinde wano ng'empala bw'ejaguza emyaka 7. Ejaguza emyaka 7 n'ofuna n'obudde bumobilizinga abantu abatintini okuyingira mu kibuga. Omulamwa gubeera gumu. Misinde bagyetabamu. Anti lya njagala nkugambe emisinde baba bagyetabamu gudu kubanga omutanda tasosola. Naye olunaku olwa 13 abamu muffe twalugazeetinga n'okukola tetukola. Tukozesa obudde obwo okwongera okuwongayo nnyinimu okulanga Mukama Katonda amutukuumira. Kubanga tumanya akaseera ke tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa. Naye byanisookolende mukati. Bali abadduka kubanga emisinde gya Ssaabasajja Kabaka nga tujjukira emyaka gye 7 egy'obuto gyaliko nze ekindeeta titudduka nga tulowooza ku lutalo lwa Mukenenya. Ekyo kinkwatako okuviira ddala Emanyata ewange gyenfubutuka. Naye ate bano bo omulamwa gwabwe gwali mulamwa ki? Omulamwa baali mbu bakuza birthday. Anti noli twali tukuza mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka emyaka 7. Naye nkugambye tekikomaawo kuba ye nannyini nsi yatuwa naffe abakopi yatuwa nti alowooza ku bulwadde bwaki bwa Mukenenya era kyekyatuguza akajoozi okiwulira. Kati ate bano bo baali kuki? Ze saabira abasibigoberere abo bagwa mu tulubalirye Nagamba eri abantu bakimbuyege. Omanyi Lilian byonna tusobola okubyogera naye kye tujja okulwanira paka ku ssaawa esembayo z'ensonga za Buganda ne bwe kiri bakyetaaga balirwana abafu abamu kutukyawa bajja kutukyawa naye nga twogera ku nsonga za Buganda. Kubanga nze Lilian nze kinkwasa ennaku buli wobaako n'oyogera ku nsonga ezimu ne badduka ne bagaa nti Mayanja ososola. Naye ng'oyogera ku nsonga za Buganda kati nze muzukulu wa kintu bwe ndiba nga soogedde ku nsonga zino eno ani alizoogerako. So nalaba nga ekikolwa ekyakolebwa nalaba nti luli eri olunaku faamu twalufuula ne public holiday twali tulowooza nti bannaffe bayinza okukoppa ne bwe bandibadde nga tebaagala kukoppa bandigenzeeko mu bibuga ebula ne bandigenzeeko effort naye wano ku ttaka lya Ssaabasajja banditulese ne twegazaanya. Egyo gyandinyumidde nnyo Karamojja. Okay, neyanzege mwami Muwonge Vian weewaawo ne mwami Mayanja program ya Voltage kaba masannyalaze gennyini. Mukadde kano njagala tugende ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tutunuulira Parliament oba munnange etteeserezo ly'eggwanga era nga eno yewatuula ababaka betulonda ku mitendera egy'enjawulo oba mu constituencies ez'enjawulo ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'otunuulira eggwanga lyattu Uganda lirimu districts 146 akakiiko k'ebyokulonda zekakakasizza ssaawa zino era nga ababaka betulina mu Parliament bali 529 ku bano ababaka 109 bali ku ludda oluwabula gavumenti. Bw'otunuulira ennamba eri ku babaka aba NRM weewaawo eneesingirako ddala
ku ya opposition era nga mulimu ne ba independence naye nga nabo bali NRM leaning. Entambuza y'emirimu mu parliament nonno gye tugenze maaso n'okuba nga tutunuulira nga twebuuza esobola okubanga esigala nga yeetengeredde bw'otunuulira emivuyo gy'essente egizze gibaawo bw'otunuulira omwaka gwa 2025 baali bajjawo term limits kigambibwa nti ababaka baweebwa miliyoni 5,500 bw'otunuulira ku age limit miliyoni 29 munnange zino zezaabaweebwa era nazo kukuba nti bajjawo ekkoma ku myaka bw'otunuulira I think omwaka gwali gwa 2023 omubaka Twaha Kagabo yajja ne miliyoni 40 nti sente zino mune ezaamuweebwa weewaawo n'agamba nti munnange naye yeebuuza wa waazizza awatuufu agenda ku kitebe eky'ekibiina mwe yali ava ekya NUP ne bamugamba nti amuneezaayo sente zino gye wazijje wetwogerera amawulire agadde gatambula sabbiiti eno nga miliyoni 10 ezigambibwa kuba nti ezaaweebwa ababaka ba parliament abali ku ludda olwa gavumenti weewaawo nga n'abamu bateebereza nti n'abali mu opposition oba abali ku ludda olwa gavumenti osanga nabo balabika baaweebwa mbu sente zino zaabaweebwa kuba nti babeebaza oba beebazibwa okubanga bafuna bayisa munange etteeka ery'emmwanyi mbadde nkusomeraku ku kiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga kye yatadde ku mukutu gwe ogwa X wulire obubaka obwakibaddemu buyitirivu nnyo naye nga sinaba kubanga nkikusomera njagala nsooke ntandike ne mwami Muwonge Viana naye Muwonge Viana ntandika naawe olw'ensonga nti oyagala kugenda mu parliament twali naawe ku show sabbiiti ewedde n'ogamba nti abantu mugende eri ababaka bammwe mubasabe ku ssente zino wakiri babaweeko mubalumbe gye bali mugende mu maka gaabwe wakiri mubalumbe mubasabe ku nsimbi zino bwe tudda ku nsonga eno nga tutunuulira amaanyi ga parliament ekyali ya muzinzi bw'oba nga ogiratinze essaawa zino nga bw'erina emirimu engeri gye gitambuzibwamu neyanziza nnyo neyanzeege ye njagala kuddamu era kusinziira wano kubuulira batugoberera n'abo abatuwuliriza n'abo abatulaba gwe munnayuganda ali eyo bw'oba nga tonnagenda wa mubakawo noonya ennamba y'omubakawo mukubire ku ssimu ye MTN mukubire ku ya Airtel bw'aba tagikwata eyo gy'olina kozesa endala mukubire omugamba akwe ku miliyoni 10 constituency zonna ne bwabawo opposition mukubire essimu omugambe batutegeezeza nti mwafunye ssente era mukeere kyovula bangamba nnyo abantu nti mulonde ababaka we mumanyi we babeera bwe tubeera nga tugenda kulonda ababaka nga tetumanyi na gye babeera kitegeeza temujja kukola activism ono gwe mbagamba kubanga ekinyusa ekiriwo ekikulu twagala ababaka bano batandika okubeera vigilant bwe nali wano nakugamba nti okuwandiika obuwandiisi n'okusayininga ebyo byasayinizi nagamba tebimala ndowooza era ne principal yalabira kuno naye twadde ku kitebe n'abagamba nti tekikola ki tekimala tekimala era temweyibaala mmwe abasayinize n'abamusiginicha zammwe twagenza okuzetegereza nina kopi za ndagamuntu 4 ez'ababaka 4 bonna basayinize bwe tunaava wano ngenda bakubuulira nga bafunye ku ssente ziri miliyoni 10 oddeyo otunuulira esiginicha gye basayinize n'eri ku ndagamuntu zanjawulo oyinza okwesanga sijakozesa because abantu balina siginicha ez'enjawulo nti bw'abanga ku ndagamuntu yateekako eri ku ndagamuntu yefuna omusaala nange byana ne bwengikyamyamu katini komite addamu si eno it is strategic andi bakikola bakimanyi yani tukunga abantu bagende mu babaka baabwe babasabe ku zino ssente bazibawe olitakulimba nti teyazifunye buli omugamba omubakawo akuwe ssente atakuwadde mulangire muvume byonna byonna byokola ki byosobola bwe tunaakola ebyo Lilian ne Mayanja abatuwuliriza abantu bano bagenda kubeera vigilanti bwe banaabanga obusente buzze bajjanga kuwegobako bannange abantu bakolere ku bizibu byabwe naye bwe tunaasirikanga ne bakwata gino ekyoja mu miro kubanga abantu b'ensindikayo
nsindika y'abantu banjinji omubaka agenda okwagala okubatemera n'okubagabira amalize ng'akuteko ne muki amalize ng'akuteko ne muzize. Ensonga y'okubiri ensonga ya parliament Lilian bwe twali wano nakugamba nze nga Vianney siina bwesige mu parliament eno olw'egyo emivuyo egyeyolesebwa abakola constitution yaffe bamanya nti walibeerawo ebitongole bisatu era ebitongole bino eno biribanga biri independent era ebitongole bino eno biriba biyina amaanyi ga kyenkanyi era ebitongole bino eno bye bijja okwekolangamu checks and balance. Abakolera ssemateeka ono baali bamukolera bantu bagezi abaliyo twagala okubuuza nabo abatukulembera bagezi oba si bagezi. Ekijja okweyoleka nti abatukulembera si bagezi kwe kuba nti constitution eno bagitaputa bajagala. Abakola bagamba nti ebirowoozo byonna gy'oyinza okuyita sample space ey'Abannayuganda yonna bwe tunabanga tugenze tujjayo mbaka omu tujja kufuna ng'ekifaananyi ekigazi n'okufuna Uganda ebirowoozo byayo n'okutegeera nti Uganda mu nsonga zino erowooza bweti. Era abantu bano be tulonda be banaasiga ng'ekifaananyi ky'abannansi kyekyo kye bayita nti walibeerawo paalamenti. Era ne bagamba nti bwe tulifuna omukulembeze tajjanga kukola bukozi byayagala naye paalamenti eno enaabeerangawo okukola checks and balance. Twagala okubuuza paalamenti eno ey'e11 ekoze checks and balance ezimala oba tekoze. Ekyokubiri abakola ssemateeka ono balowooza nti paalamenti eno bw'eribanga erina byesobezza walibeerawo ekitongole ekya judiciary okwongera okutereeza n'okugamba nti ebyo ebikoleddwa mu paalamenti bitambulira mu mateeka oba tebitambulira mu mateeka. Kitegeeza nga bannansi bagambye nti ekintu kyonna ekiriba kiyise ku paalamenti nga kiyisewo nga abamu tebakirabye Mayanja aligenda mu kooti n'ateekayo okwemulugunya kwe ensobi enaaba ekoleddwa essiga lino eno. Kitegeeza essiga lya judiciary lijja kuba nga lisobola okugijjanjaba. Ekigambo eky'oluzungu bakiyita nti organism eno ziri interdependent. Ziri independent mu mirimu gyazo. Naye ebitongole ebirala biteekwa okuba nga n'eriiso lyayo nga lirabayo. Era ne bagamba nti paalamenti eno enaatemaatemanga omusimbi gw'eggwanga lino eno yenaasalawo ti judiciary enaafuna kino ne executive enaafuna kino eno. Abakola ssemateeka baali bagenderera okulaba nga tuzimba eggwanga erigenda okutambulira within the law, eggwanga erigenda okutambulira mu mateeka. Era baliifali be baateekayo babaka ba paalamenti. Era ababaka ba paalamenti egimu ku mirimu gyabwe pulezidenti ne bw'atunula butunuzi n'agamba nti nze nnonze minisita ono. Abo baatuwa omwaganya ne batugamba nti walibeerawo a vetting committee. Chairperson waayo anaabeeranga speaker oba deputy speaker. Pulezidenti bw'aliba alonze Mayanja nga Mayanja ayina bye yakola eggwanga lino eno oba ethically nga teyeeyisa bulungi. Mayanja ono paalamenti gunaabanga muziziko oguyinza okumugaana okulayira. Paalamenti eno bwe yali etandika waliwo omubaka gwe bayita Alice Kaboyo. Bwe yajja mu vetting nga batandika paalamenti eno yasooka n'emugaana. Bwe mugaana Mwai Museveni n'akomyawo erinnya lye erimu n'abagamba nze temusobola kunnondera minisita gwe njagala. Yalina scandals yali alimu. Yalina scandal ate scandal n'abeera nga emisango gimusinze n'okuyirira n'ayirira. Naye nga etteeka lya gavumenti liga nti onaamala ng'emyaka 10 nga tetuzzeemu kuwa public office kulaba nga gwagikola ki? Gwagiddukanya. Naye njagala okubuulira Mwai Museveni bwe yakomyawo erinnya lino eno. Paalamenti eno yennyini gye nkugamba gye siyinaamu bwesige n'eri ebigambo byayo nga tebirya kubanga bw'oba obirya
oteka kubiryanga obirira mu tteeka nti twali tukyamizaamu bwe giba nga giri myaka 10 twali tubaze nti giri emyaka 6 naye era twagenda okutumya skando ne koti ruling gye yali ekoze ng'emyaka 10 teginnakola ki palamenti eno y'emu n'erya ebigambo byayo ne tufiirwa omukisa abakola ssemateeka gwe baagamba mu nnyingo ey'ensavu kabaga nti palamenti eno enaaba n'obuvunaanyizibwa okuscrutinizinga appointments zonna pulezidenti z'anaaba akoze kubanga baamanya nti pulezidenti muntu n'okusobya asobya naye kiri ekitongole ekikulemberwa n'ekibeeramu abantu abangi ate buvunaanyizibwa tebaabuwa nti baabuwa sipiika ng'omuntu abakola ssemateeka baali bagezi ne bagamba nti walibeerawo akakiiko aka appointment committee era leader wa opposition naye ajja kuba atuula kwago nti ne bw'abeera nga chief justice yaleeteddwa anaakubibwamu ttooki tugenza okumaliriza nga Lydia n'abatuuliriza ababaka baffe aba palamenti oba palamenti yaffe ennungi tesobola kugaana muntu ng'alina skando bwe kyatuuka ku minisita wa education njagala okutegeeza wano ebyenjigiriza bye nga bikyabuusibwabuusibwa ekituufu kiri nti yakoma bweba yasoma yakoma mu siniya ey'okubiri Janet Kataha Museveni bino ebigambo mbikubuulira wano anti nkubuulira anti nakugamba bw'abanga awakanya bino ajjeyo certificate ye ya siniya 4 anti ajjeyo ya siniya 4 bino byangu ebyokusoma mpapula va ku bino bibabeeramu ebyagundi nekikye njagala okwogera bwe batuuka nga bagenda kumuveetinga yali eri ku Zoom ali eri mu State House bamuvugirira ku Zoom atudde n'amagulu awanise Mr. Madam nagamba nti Madam we have verified your papers naye ng'empapula tebazitunuddeemu at least siko Kadaga yali yeebuzaabuza naga please send your papers ono empapula tebazimusindikira naye naga nti baali bazikoze eki leader opposition mu kaseera ke yali koma gundi mweno palamenti Mathias Mpuuga ega n'empapula nga tetwafunye mukisa kulabako ku mpapula ebikola bino nga bigenda mu maaso bijjawo kiyeri kyoga nti palamenti eno esobola okwetengerera era bwe batesobola kwetengerera wano waliwo speaker bamuyitanga James Wapakabulu bwe yatuuka nga alina obutakkanya ne M7 yagoba James Wapakabulu ebintu ebyekiyayeyayi n'aleeta Francis Ayume bwaleeta Francis Ayume yalowooza nti era agenda mukozesa nga bwazaakozesa baneeno bwatuuka ku Ayume n'Ayume yagaana okukola ki omukozesa tugenda otuuka mu 2 nga n'Ayume akoze eki agobeddwa kyekireeta basipiika baffe Kadaga ne Sekandi without doubt bantu bagezi era sibuusaabusangako lo amateeka ge baasoma naye because bakirizibwa okukozesebwa asooka yakozesebwa mu 2-3 bwe batuuka eggwanga lino we lyali lirina okufuna transition okulaba nga obuyinza tufuna omwaganya okukyusa obuyinza naye nga tukyusa mu mbeera ey'amazima n'obwenkanya nga tewali wayiye musaayi Sekandi ya presiding over ne bajjako ku bisanja ababaka abo abaali mu palamenti ey'omusanvu abaayisa etteeka eryo baweebwa $5,000,000 bwe bibanga biza bibeera nga bazze baweebwa ssente okuva ku palamenti ey'omusanvu ne tuyingira mu palamenti ey'e10 ku age limit ne wabeebwa ssente kitegeeza palamenti ekyasobola Lilian n'abatuuliriza kubeera independent kukola mirimu gyayo ne bwetubanga twagala okutunuulira ati ninyo ne bwetubanga twagala okutunuulira independence y'abaspeaker kubanga the speaker presides over the parliament bwe tubanga twagala okubatunuulira twetaaga okutegeera ennondebwa balondebwa batya spirit ki ebakulemberamu nga bajja
walaba speaker wano yali speaker Rebecca Kadaga wakati nga baganye seke eganyo munominatinga nga Fulaga Beyala bwe yavaayo yajukiza Mwai Museveni nga we yamubeererawo ku saakiririgo parliament ey'ekkumiri yali ekoze naye liri yalina abatuwuliriza kino kiteeka okutweraliikiriza lwaki mu South Africa wakati wa ANC waliwo ekibiina kyabwe ekirwanyi ekya Omukonto Weesiziwe bw'otunuulira South Africa n'otunuulira ne wano Omukonto Weesiziwe yali nga ewuliriza ANC ekibiina eky'ebyobufuzi kino kireeta ku kibuuzo ekisinga obukulu ekiteeka okutweraliikiriza nti bwe tuba nga tulina NRA nga tulina ne NRM naye nga ebirowoozo byonna biva mu high command nga NRM terina kyeyinza kugeneratinga nga nekivudde mu NRA biteeka okwongera okweraliikiriza trajectory eggwanga lino gye tutunudde oba mu maaso gye twolekera. Okay, neyanziza nnyo neyanzege mwami Mwonge Vianney. Ngenda saba producer soka tutwaleko mukuwumulamu ku katono nnyo bwe tukomawo mpe mwami Mayanja akadda soka nnyonnyole ensibuko y'obuzibu buno buva luddawa like tutandikirawa okutuuka ku mbeera parliament Jericho nga n'ekifaananyi kyayo saawa zino Bannayuganda bakiraba kifuula nnenge. Leader of opposition mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe yatuuza sabbiiti eno yavaayo n'ategeeza nti munnange ababaka abamu baafuna ensimbi naye ate waliwo abo abaateeka omukono ku kiwandiiko ekiwakanya ensimbi zino weewaawo n'okubanga ate nabo balambikanga bwe batannaba kubanga bafuna ku ssente zino. Ababaka abali ku ludda olw'obula gavumenti bali 109. Lisiti eno yagenda okufuluma ng'eriko ababaka 72 nga kitegeeza nti ababaka 37 be bataateeka mukono ate ku lisiti eno era ng'amannya gaabwe nago tegaliiko. Wabula Leader of Opposition yategeeza nti newankubadde amannya agamu galaba ku nkalala temwewuunya ng'ate abakulu bano balabikanga nabo ssente baazitwala sinakindi bwe muba nga mutegedde nti baazitwala munnange ate mubenga mubalo nkome kyebadde akigamba aba NRM nga bagamba nti bwobanga olina omubaka gw'omanya ali ku opposition ng'okakasa nti ono yafuna ensimbi oba yafuna ku nsimbi zino obukadde 10 eno munnange walibadde ate omulonkoma bw'omulonkoma kunoonyereza ojja kuba omwanise weewaawo n'abalonzi bajja kuba bamubuuza ebibuuzo ebikakkali kakati katugende mu kuwumulamu ku katono nnyo bwe tukomawo amasannyalaze tugenda kuba tugatandikiraawo wennyini mu ssaawa yaffe ey'okubiri tutunuulira parliament. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems,
or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Weewaawo nkukulisaayo nnyo mukumulamuko kwe tubaddemu era nga gano gakyali masannyalaze gennyini voltage ebaabulirwako na ssaawa ebeeremu eyakawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro era ng'olunaku olwaleero mwami Mayanja Robert entebe yagiwadde dda omulimu okunnokosa mwami Muwonge Vian. Abakulu bano bwe tutambula nabo okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero era nga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda, ensonga z'eddembe ly'obuntu, embeera z'abantu n'ebirala bingi nnyo by'otasaanidde kubeera ng'ate otsubwa. Tubadde tulina okwegattibwako mwami Sendagire Muhammad naye ntegeezeddwa nti kyasobodde kubanga abeerawo. Tumanya tujja mufuna ate olungi ng'ono ava mu kibiina ki NRM oba National Resistance Movement. Naye ffe we tulinnya okusigala nga tugenda maaso n'okuweereza nsaba okweza comment section obe nga ate oteekayo endowooza yo. Nasuna Tahia nkwebaza nnyo okubeera nga ate naawe ogenda maaso n'okuba nga olaba. So gwe alabya vidiyo eno oba ali mu kugenda maaso n'okuba nga olaba butereevu, nsaba link ogiweereze ate abalala. Osobola n'okutaginga mikwano gyo ne babira kitundutundu ku discussion egenda maaso olunaku olwaleero. Tutunuulira paalamenti yaffe nga bweyimiridde munnange n'ensonga y'omusimbi ogutambuzibwa esaidi eyo. Abantu abamu paalamenti bagiwadde erinnya ly'okuba nti transactional parliament ya ddiiru, kwegamba bingi nnyo bye bagitaddeko oba oliawo ebittattana ekitiibwa kya paalamenti oba ekyesiga lino. Ate no munnange eri mu kwago Abannayuganda ge batunuulidde ensangi zino. Mwami Mayanja, ensonga y'essente n'entambuza y'emirimu mu paalamenti okusinziira ku kifaananyi mwami Muwonge kyasiize ng'awa submission ye eraga nti omusimbi guzenga guyitingana, ddiiru zitambula, naye obuzibu buva luddawa? Ababaka tebakyayagala kuweereza bantu, bagenda kunoga nsimbi oba buluvu bwe bususse? Omulamwa guno gusumbuwa era noonya we ngutandikira awatuufu wakyambuze naye neewala nnyo okwogera, neewala nnyo okunoga eddagala, okuddamu ekibuuzo, okugaba ansa nze gye sikkiriza nti ye ansa y'ekibuuzo ekyo. Ekizibu ekisumbuwa parliament because lwaki struggling okufunawo entandikira, kino si kyekisoose era sirina kukkiriza ti kyekisembayo. Paalamenti ya Uganda abamu bakugamba nti yavaawo dda, kyetulina kirala. Vian bw'abadde akola submission yagambye nti ebitongole bino bibeera independent nga biweereza naye ate bibeera interdependent. Kati abo akyogedde obwongo ne buŋŋamba nti ekitegeeza bw'oba oyagala okutegeera akatuubagiro oba okuvuya okugenda maaso mu paalamenti eno totunula ate mu paalamenti, otunula wa? Otunula walala. Tunulira executive, tunulira judiciary. Parliament yeeyisa bwetyo okusinziira
kuwa gyeva. Ekisooka ku byonna bwe baali bawamba eggwanga lino tebawamba buwambi beewaana nnyo mbu twawamba Dr. Milton Obote. No. Obote yali ajja kufa at one point eggwanga alireke. Naye bawamba institutions z'abantu ezikola the state of Uganda. Parliament is among them. Okay. Bwe bamala okuwamba kiki kye baatuwa basooka ne batuteerawo kye bayita National Resistance Council. Nakugamba nti nze buli bwe tudiscussinga ebintu ebifaanana bwe biti muli neebuuza, so what was being resisted then? Nti resistance mu parliament, mu lukiiko olwo olwakolanga parliament. So what were they resisting? Eyo gy'ova n'ojja ng'otunuulira tukoze constitution mu myaka gy'ekyenda nga tugiyimbira ennyimba. Olwaleero ne bw'ogisuula awo tewali buzibu. So okutegeera parliament n'enneeyisa yaayo olyoke oggyemu way forward, olina okuddayo emabega otunuulire byajja bitya, bizze byeyoleka bitya, baani ababadde responsible. Bwe tuba nga tukya-celebrating omuntu eyagenda nga yeekwasa ensonga ze n'awamba state n'ateekawo a new order nga tukyamu-celebrating, then tetulina kwekangabiriza ku bino ebiriwo. Okay. Era ye bwe yavuddeyo okwogerako gye tuli yagambye sente zo zaakoze zitya? Ngenda kuba nsoma ebbaluwa ya president. Mpozi ye ensonga ye point ye yabadde ki? Kubanga eky'essente ku ye kya bulijjo. Ye kya bulijjo. Era ensonga ebbiri ezoogerwako, emu nti yeebaza ababaka okumuyisiza etteeka lyaki ly'emmwanyi. Kakati weebuuze nti etteeka ly'emmwanyi lwaki pulezidenti lyafuuka lirye personal? Oba ntegedde? Okay. Because bwe kiba nga kyali kirungi nga kubanga pulezidenti yatugambanga nti abantu babadde tebafuna kimala okuva mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority kye naleeta. Kino kyendeeta kya bulungi bwammwe. Kati ate lwaki ababaka baffe after okutuyisiza etteeka erigenda okulongoosa ekirime kyaffe, lwaki pulezidenti akwata ku ssente abawe ng'ate tubawa omusaala, tubawa buli kintu, tunaatera nabbawasiza bakazi? Ndowooza kyokka kye tutabawa, kubanga okufa kwabwe tukusasulira, okutuula kwabwe nga bwe tuzze wano okutuula tukusasulira, ennyambala yaabwe buli kimu tukikola ki? So lwaki pulezidenti yandigenza an extra mile okuwa abantu bano ssente? Basebe ne banyaba abatugoberera kijja lwakubanga Pulezidenti Museveni ne banne bawamba Uganda ne bagiteeka mu kabada ne bateekawo ebinaabakolera bo. Bano betunenya aviani bokungira abantu bagende bagumbe ewaabwe. One, tekisoose busoose we baali bagenda okukola ennongoosereza ku article 102 cross B. Mweyo campaign twatandikira wa mubaka Kasibante Moses. Era olunaku olwo poliisi yatusalako kuba amaka ga Kasibante ate tegali wala nnyo n'agwa mwami sekandi eyali speaker ebiseera ebyo. Okay. Oba kitegedde? So twakikolako naye tekyagaana muze kusigalawo. Era bwe bamala okuyisa article 120B waliwo ekisinde 102 cross B waliwo ekisinde ekyateekebwawo. Nzijukira Ssemuju yatugamba mutugenda mu maka g'abo abalonze ku lw'abantu nti akatundu ako kasigalewo mu maka gaabwe tusimbewo n'emiti. Oba obijjukira? So bino byonna byaliwo twabikolako. Okay. Naye omuze gusigaddewo kyekimu. Era Vianney nkulidde oyogera ku vetting ya parliament. Obuzibu kati bw'okyalina.
tugoyogera ku parliament nga bwe yandibadde ey'abantu eyo yawambibwa teriiwo eno eriwo lwakuba esimu yange ezikidde ensimbi zino bazibakako okuzifuna era bw'ozigaana oba okoze musango waliwo abaziganya abakakasa nti baziganya leader of opposition alimba nze nakugamba bwe twali wano nti sitole eyo bagenda ogibreakinga nga buli muntu yafunye ssente era nina mukwano gwange omu NRM bamuyita Asimwe Mulekwa yagaye nti okuva mu nsonda ezeesigika ssente ezo tezaali miliyoni 10 kyokka zaali obukadde 2 nti era yazigaba teyasigaza balansi okitegedde bulungi okuva mu nsonda ezeesigika mwami Mayanja wanje oyagala kutegeeza nti ababaka aba NRM bonna nga n'abange mwebali ganamanya 7 list eyafulumye kuliko amanya g'ababaka abagamba nti tebafunye ssente zino era ne bavumirira n'ekyokuba nti ssente zino zaagabiddwa emiliyoni 10 nga bagamba nti Lilian nakugamba sagala kwetaba mu debate eno kubanga element gye tusazeewo tukubaganyeko ebirowoozo waliwo abagezigezi abatudde ne bagamba okay kati kino tukikoze naye ne bwe tunaasirika public ejja kimanya naye public weena ekimanya eyinza okumanya bye tutayagala emanye kati mu saturation waliyo 10 naye nkugambye nina mukwano gwange amawulire ge sigabuusabuusa yagamba zaali 2 okiwulira ate zajja mpakinge tezaali nti bwojja nga bakubalira zajja mpakinge ng'era ziriko address era nina mukwano gwange yaliko mu parliament bwe baali bakola ennongosereza ku tteeka lya Kampala yanzibirako n'angamba owaayi ye yali ayingira parliament omulundi gwe ogusooka naye bya parliament bizibu waliwo kati kokasi ye Kampala ebadde ensaale mu kubaganya ebirowoozo ku nnongosereza ku tteeka ly'e Kampala nandaga ebbaasa yali namba 7 ntegerekese nga mulimu obukadde 3 eyali essente ezo olwaki kino nkiwakanya kyona yanyamba nanga nti ssente ezo zavudde mu ministry ya Kampala era omukyala Betty Kamya ye yazigaba ontegeera ennongosereza ya Kampala ababaka ba Kampala bakiikirira Kampala etteeka liteeberezeko okuba nti lize okulongoosa entambuza y'emirimu mu kibuga Kampala naye abakiise baffe buli muntu buli lutuula yafunanga miliyoni 3 mu bbaasa eyaŋŋamba eye yali namba 7 saagala kwatukiriza manya nkakasa nti njogedde bingi ate tebantendeka bwe batyo so sente miliyoni 2 si 10 2 byagabwa dda buli muntu yafuna ezize era awo yatugamba nti nno zakwebaza kuyisa coffee bill Lilian era waliwo oluvuuvuumo nti olukiiko olwali eGomba president nga asinkana ababaka b'NRM eGomba ku nsonga y'emmwanyi waliwo obukadde nkaago obwagabwa wabiwulirako bw'oba tewabiwulirako njagala okulaba ku certificate ye y'amawulire toba professionality yo kubanga kati nze mba nkususseeko nfuna amawulire agataliiko nfuufu okuva mu nsonda enkusike so zino sente tuve mu kuinterrogatinga bazifunye tebazifunye tuinterrogatinga ebintu 2 zinani azigabye kubanze nkugambye eza Kampala zava wa minister era article agondi amendment nekolebwa olwaleero byolaba bigiyomberwamu bye byali bireetesezza sente ezo kati twebuuze zino ebibiri ze sidiscussinga 10 njagala ontegeere bulungi principle kwendiscussingira 1 buli mubaka wa parliament yazifunye n'aba opposition bonna bafunye kuba ya breaking story nze ya breaking story ye leader of opposition wange ate omubaka wa Nakawa West yagamba Sam
yagamba bawulidde oluvuuvumo yagamba some ezigabibwa have received and others are yet to chi era Kivumbi we yabatuuza mu boardroom ya parliament bagamba tetunazifuna era tulayira okufiira mu kitooke kya Gonja newe zinajja tetujja kuzikwatako naye nga bwe batunulira maaso Vianney agambye abasayininze ku lupapula nze lwempita kiro kitwala omunaku signature ze bakozeseza tezifaanagana na zandaga muntu yabe kati Lilian njagala tuyamba abantu njakwita mu kiwaniko kya president sokendeko kati njagala tuyamba abantu abatuwuliriza n'abatugoberera debate ya sente eno yo nga yo olw'okuba nti kyali kibaddewoko tetumalira budde katono nnyo mwami Mayanja kasooka mpiteko mu kiwandiiko kino omukulembeze w'eggwanga kyeyeteeka ku mukutu ogwa X kigamba Ugandans especially the bazzukulu greetings Kopango Yoga Mulio Mutya Mulareje Mulio Kulungi Ngonia n'ebirala. Last night on UBC, I saw a class of opposition MPs led by One Kivumbi expending a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MPs through classified funds, etc. In this campaign, these opposition MPs are supported by the anti-Uganda newspaper known as Monitor. We, the FONASA NRA combatants, fought from 1971 to 1987. Jemiaka 17 we the FONASA NRA combatant genda mass. Naganti 17 years without pay. Since 1987 they were until fighting 17 years without pay. Yes. Since 1987 until about 3 years ago, the UPDF has been fighting but being paid low salaries. Until 1st July 2022, a general was being paid shillings 2,029,152,000, equivalent to USD 560. Therefore, with FONASA, NRA, UPDF, the motivation for contribution is patriotism, Pan-Africanism, etc. Actors, the socio-economic transformation. Actors in the wider Ugandan society have different perceptions. Those who listen to us, we try to guide them and they make good contribution when they listen. However, for the Kivumbi group of opposition MPs and the Monitor newspaper, I have one question. Dear sirs and madams, have you ever heard of foreign funds being sent into Uganda to influence our politics in the favor of the foreigners? Secondly, the next question. If you are an anti-corruption warrior you claim to be, why have you never talked about these foreign funds? Bino abigamba abali ku Lwabula government. Nayongera n'agamba, who has been receiving these foreign funds and for what purpose? When you receive foreign funds, you are not only corrupt, but you are a traitor. Bwato President Bweyalambise. Nagamba, regarding the classified funds, they have two purposes: to buy classified equipment and also to promote activities that help in defeating the enemy schemes in Uganda and keep the peace of the people of Uganda. Has this helped to keep the peace? Absolutely. Is that not the reason why Uganda is an island of peace in this area? How many traitor groups and schemes have we defeated? Our people can list them for you. Bwatu no, bwagenda maso no kubanga alambika. Bweneyongerayo agamba nti, regarding foreign funds, recently a congressman MP in the USA by the names of Rep. Andy Barr said the following. But let me focus on Uganda because my colleague from Texas raised that issue. A country that has thousands of soldiers fighting for our counterterrorism interests against Al-Shabaab in Somalia, and that country was severely punished by the Biden administration by signing its anti-homosexuality law into law in May 2023. Weewaawo nyinza obutasobola kumalayo buli kimu naye bwenzirayo ku page eno ey'okubiri ayongera okulambika ku nsimbi ezigambibwa okuba nti ziva ebweru w'eggwanga okujja okukyankalanya embeera y'ebyobufuzi wano mu ggwanga libe nga litambulira oba oliawo
ku ba foreigners bwatyo omukulembeze w'eggwanga bw'alambika naye leader of opposition yamwanukudde naga nti ogamba nti tufune ssente okuva ebweru w'eggwanga oba okuva emitala w'amayanja leeta obujulizi obutuluma ku nsonga eno weewaawo n'ensonga ya classified expenditure eyogerwako weewaawo nayo yagenze maaso n'okuba nga agikola naga nti munnange classified ekozesebwa okulaba nti serving purposes biri okuli okugula classified equipment n'okubanga bapromoting activities eziyambako mu kubanga badefeatinga omulabe mu kwogera kwe mu bbaluwa eno talambika butereevu nti ye yawadde ababaka bano ensimbi oba oli awo nga bwe tukitabuta naye mwami Muwonge Mchala Lilian sokolindeko mwami Muwonge nga bwasabye nti ziremu sokolindeko kati paragraph eno sokolindeko Mchala Lilian olutalo lwa Museveni ne Kivumbi yagamba tuteberezeko okuba nti sente zino zavudde ku classified expenditure budget kakati mu mateeka agafuga ebyo ebya budget na biki waliwo sente eggwanga lyeziteeka aside yes okuddukanya ebigwa bitalaze era zirina specific items ze zikolako tutusobola zijjayo mbolo okuba tugenda kyaza wano omugenyi oba kitegedde zikwatibwako nga tufunye ensasage ennene kati nga amatabajuza agatutidde abaffe zikwatibwako nga zigenda kuyamba okunyweza ebyokwerinda byaki ebyeggwanga bwe mbadde njogera nkugambye nti nze to me issue eze tulina okutunuulira tutunuulire the purpose of the money President Museveni akugambye nti essente za classified expenditure zikwatibwako nga tugenda kunyweza ebyokwerinda byaki ensonga ziri bbiri ezikwatisa ku sente this is my digest. Okay. Naye ensonga esooka n'eyokubiri zonna zezimu. Kati wuliriza. Parliament egenda kuteesa ku amendment ku UPDF Act. Eyo si act mwe tujje ebyokwerinda. Kati gotolaba nti Museveni akugamba kituufu Kivumbi sirika sente nazijje ku consolidated fund nempa ababaka balongose mu tteeka erinyweza ebyokwerinda by'eggwanga. What else do you want? Kite kirala kyoyagala biri written Museveni wa mazima nakubatu abatamu studying nga tebategeera waayogera. This is a direct admission era wetubeera mu court bujulizo obutasaana nakubwako ki tisente zavudde ku consolidated fund zeyambisiddwa okupacifying ababaka. Okay? Okusobola okukola ennongosereza ku UPDF Act. Deputy Speaker of Parliament Thomas Tayebwa achakakasa nti sente zino itafunanga ya dicho. Naga nti wambanga muli mu ddiru zammwe eri. Temuli involving mu kifaananyi kya Parliament. Lilian. Government eyagala faananako ng'omwami n'omukyala nga mulina n'abaana awaka. Waliwo bye muteesezaako mu lujja nga n'abaana bawulira. Waliwo bye muteeseza mu ffumbiro ng'abaana tebabiwulira mukozi yekka yakola ki? Yabitegeddeko. Okay. Waliwo bye muteeseza mu ddiiro nga n'abaana weebali n'abakozi weebali. Naye waliwo bye muteeseza mu kisenge. Ntegerekese. Kakati Tayebwa bino abimanyi. Lwaki bazigabidde ku Parliament? Naye yagambye tazimanyi. Tayebwadde tasobola kuvaayo lwa nsonga. Ensimbi zaffe ez'omuwi w'omusolo. Batuula abakulembeze bano wammanga. Museveni, Owinyi Dollo ne Tayebwa. Owulira? Ne batuula ku kisero ky'entuuyo zaffe. Museveni n'agamba zino nzitwala kukolera abantu. Tayebwa n'amugamba ng'otutte nnyingi. Nejjukira ne Tayebwa alina omukisa ogenda ku kisero ekyo naye najjako etteretebwa erirye. Bw'atyo ne Chief Justice eggwanga bwe bato bwe balitambuza. Tonsuubirangako n'olunaku n'olumu nti Speaker agenda kukkiriza executive okutwala sente nga temuli kickback ye. Era singa abantu baffe baali bamanyi akajuguli akali mu kye bayita budget lwaki? Luli bakola budget ya trillion 7 mu mmeka naye nga in reality baali beetaaga mmeka 5.
kubanga waliwo principle gye batatukiriza kwogera naye mmwe abatulaba muli ba mukisa ngenda kibagamba buli bwokola budget nga yegwe head of state 3% of that budget ziba zizonga omuntu nkiddemu mukitegeere bulungi bwe mpisa budget ennene nga nze head of state 3% of that budget ziba sente zange simanyi oba ntegerekese kati bwabanga president as a head of state alina 3% goloza speaker parliament alina meka oloza chief justice head of judiciary alina sente meka kati nga nkomyewo kwene emboozi kubanga I am pushing an argument nti one ababaka abatutadde mu guno oguboozi bekuluntazanga abasezi no babere ba mazima nga abasezi kuba omusezi wakuganje ngula sowani kulirako ki sente bazifuna bazenga bazifuna era bajazifuna okutuusa abantu we balikola abafaransa kye bakola mu 1879 okutuusa abana Uganda we balikola abamisiri kye bakola wano jo juzi owembazi owenkumbi owefumu owakambe owekibiriti owabuli kyakulwanyisa netugenda netugalira abasezi abo mu kiyumba ekyo netubakolanga embeera wenebeeragira otherwise Joel Senyonyi ne banne batudivertinze Museveni yabawadde sente bamukolere nongosereza mu UPDF Act lwansonga Chief Justice Winyudolo yasimatuka ebiragiro bya Museveni lwansonga agenda mu retirement nakola ruling netuza Museveni ne mutabani we ne mukyala wawe ne bajeno majene bagamba tukoze tutya Winyudolo atusaze ensawo Museveni abagamba ati chovola ababajukize ebya Flonasa buli wawuliranga president Museveni nga togera ku nsonga mu 2025 nakujuniza Flonasa abakugamba kati gweddayo webuze Flonasa yalwananga etya yalwanyisanga ki yalwanyisanga baki olyokotegere nti luno olutalo Museveni yaluteese kati Flonasa Museveni anyize Flonasa eriwo kati ye parliament yandibadde lwananga bali we balwananga naye balwanyisa ki banyagulula munna Uganda bakujjako ne kosigaza kakati Museveni yagabye sente ku consolidated fund zimukolere nongosereze eno abenga ayanguyirwa okusiba bannansi mu koti y'amagye etasaba bujulizi kubanga eza Winyudolo zaganye ekitongole kiramuzi kiri under extreme pressure okuva mu influence oba overbearance ya military kubanga bebalina ki bebalina weapons of coercion bwolowooza nti parliament eno eryetengerera kikafuwe eryetengerera nga obuyinza buvudde mu mundu ne buddayo mu bantu ng'abantu balina n'obuyinza ku babaka be balonda nakugamba wano nga maliriza nti bwe twali tuva mu multi-party dispensation mayimiri bwe twali tuva movement system tugenda multi-party dispensation mu movement act waliwo the right to recall a member of parliament bwe twagenda multi-party dispensation akakawairo tetwakalongoosa as we speak right now omubaka wa parliament ne bwakola ebyobuwemu ebyenkana bitya against abantu abamulonda tetusobola mukimayo mu parliament kubanga the right to recall yasigala movement system ate twagenda mu multi-party ki so bana ababaka bajja kujja batwendeko batukole buli kimu this is rape. This is rape. Bagenda kole teka. Kubanga babikola takwagala. Bagenda kole teka. Nga mayanja basobola okuzija mu studio wano ne bantwala mu court martial. Neyanziza mwa mayanja kasoke mpulireko wa mwami mwonge okutte obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga bwe yataddeko ku nsonga y'emiliyoni zino 10 naye alina watuukidde naga nti mwogera ku zino 10 naye lwaki temwogera ku nsimbi ziri eziyingira eggwanga okutabangula embeera y'ebyobufuzi nga bwetambula wano eriya n'abatuwuliriza ekisookera ddala mwa Museveni musajja mulimba era byawandiise muno eno munna temuli mu kituufu byonna mbirabinga bya bulimba mu art of war sunuzwa tugamba nti
kikulu nnyo okutegeera omulabe oba oyo gw'ogenda okuzannya naye. Era nsaba nnyo ebibiina n'abo abagaa nti bagenda kuvuganya mu Museveni bongera okumutegeera, kubanga waliwo ebintu ebimu bye batamanyi byensuubira nti bebayinza okujja ku bahistoriko baneeno. Bajja kutegeera how Mr. Museveni is an aggressive man. Bajja kutegeera engeri gy'azaalimbamu bannansi. Yasooka n'abalimba nga yakakwata obuyinza n'abagamba n'abafuga emyaka 4. Babafuga emyaka 4 abamu ne batandika okwekalakaasa n'agamba kansooke nkolese mateeka ngende. Byonna byonna najja ng'abikola. Ekisookera ddala Museveni mu bbaluwa enakkiriza nti abaka ba palamenti bafunye ssente. Era akubuulira ne vooti kwe bazifunidde nti bazifunidde ku vooti yange eya classified. Bannansi okubatwala mu mbeera ey'ekijigajiga. Njagala okutegeeza abali eyo nti Lilian tewaliiwo nsi yonna egula kyakulwanyisa ensenene etategeera. Buli mwaka waliwo kye bayita international magazine ono warfare bafulumya ebyokulwanyisa amawanga gegaba gaguze mwogwo omwaka. Era ne ku simu yange nsobola okwaccessinga ne mmanya nti Bungereza yafunye kyakulwanyisa ki. Awo weewava ne byolaba nti basobola okubanga bagradinga nti ono mu maanyi yenkana bwe bati. Bandi gradinze nga tebamanyi byakulwanyisa byoyina. Enkola ya classified eno bannakyemalira bonna world over. Ebyokulwanyisa byotasobola kutegeera byamawanga galinga 7. Amawanga gannaggwe eddaago tegatera nnyo kudisclosinga. Ne bagaba gadisclosinze gadisclosinga tegamalaayo. Naye ate gadisclosinga buli kawanga wano mu Africa tewaliwo ggwanga ligula kyakulwanyisa mu international military magazine nga tekiriimu. Era bwe tuva waneeno osobola n'okukeberako ku website yaabwe bajaga nti mu mwaka guno mwagula kino mwagula kino. But because classified ekozesebwa okubba ssente y'omwi w'omusolo. Kubanga classified mu tteeka tewaliiwo aginoonyerezaako. Ssente etwalibwa nga tewaliyo atunuddeyo. Bafulemazi ba constitution bagamba nti bwe walituukawo embeera nga yeetaaga classified walibeerawo akakiiko nga katuulibwako abantu 3. Omu alibeera speaker wa parliament. Owokubiri anaabeera nga chairperson wa defense. Ate owokusatu anaabeera nga chairperson w'akakiiko ka budgeting. Abo baliba balina obuvunaanyizibwa. Genda obanoonya abo bonna abalondeddwa kuweebwa ebifu. Ebiseera ebisinga obukiiko kasita babukwasa ne bakwako bwa chairperson omaliriza oli minisita. Kubanga byotegeera n'enziba ya ssente gy'otegeera. Ne auditor general ne bw'abanga amaze okuauditinga empapula. Tewaliyo mubaka wa parliament ategeera bifa classified okujjako abantu 3. Speaker ne ba chairperson ab'obukiiko abo ababiri ddala tayebwa kubanga ya voicinze ye deputy speaker wa parliament. Tayebwa ne ba Mungu. Bino byonna babimanyi. Kubanga bino bibeera mu classified. Era mu classified olupapula auditor general nga lujja. Eno ya classified ye yawukanako. Obukulembeze bwa parliament tebunnakakasa kino. Buno obukiiko nga Kosase ne Paaka tebufuna access ku bino eno. Lilian vyeni kyagamba nti ekikwatagana ne classified expenditure. Obukulembeze bwa parliament bukimanyi. Naye tebuli duty bound okukipublicizinga. Therefore they are right to deny it in public. Era bino byonna bino byolaba tayebwa byekyanga. Mulaba nga yekyanga. Naye njagala kukkaanya ne Mayanja kyagambye nti ebitongole bino byawambibwa. Wakati w'okuwambibwa n'abantu abaliyo tebakyayina nnyo kya mugaso ky'amaanyi kye bayinza kutugamba.
Nemwa Museveni anzijukiza olugero olumu mpozi katota isiba kayita batya enfudu Mwami Museveni alinga enfudu omanyi enfudu lumu nakugamba enfudu yali etambula nesanga enjovu bwegirinya wakati ng'emazo okugirinya teyagimementola kubanga enfudu ebeera eyina shelf okungulu kwako kuba kukaluba just yadda buzi mu ttaka enfudu negamba enjovu nti musajja mukulu amaanyi g'olina nange gennina genkanankana era naga nti bw'oba oyagala okugalaba keera ku makya ongezeeko ku maanyi gennina yakitegeera nti envubu ku makya bw'ebeekeera esooka neekeera okuyota akasana akasooka bw'ekola appointment n'enjovu yagigaa nti ku makya bw'egendeewo envubu ng'egisanze eyagala komu ng'egigamba naye envubu okimanya amaanyi gennina manene nnyo era mangi nnyo tuyinza okuba nga twenkanankana envubu nekkiriza negaa nti twandibanga amaanyi ge tulina gakola ki envubu negaa nti twegezeemu nekwata omuguwa kumbe enjovu yali eri egirinze nekwata omuguwa ogumu noneguweresa envubu omuguwa omulala nekwatiza enjovu basikagana nga tewaliwo atwala munne paka kati envubu emanyi nti amaanyi gaayo kyobulaba ne bwesanga enfudu tesobola girya paka kati emanyi nti amaanyi gaayo benkana n'enjovu nayo yennyini tesobola kuddamu kulinnya gundi kubanga ekimanyi nti amaanyi genkanankana ebitongole bya gavumenti ekitongole ekya judiciary n'ekitongole ekya parliament bwe biba nga tebyawambibwa bisobola okukomya effuga by'olunaku olwaleero kubanga mu constitution batuteeramu ne batugamba nti parliament eyina obuyinza obujjamu obwesige nekwata nesuula wali president naye ate bwemala lindako kano kakulu naye ate bwemala okumugira ensonga ezo zijjanga genda mu judiciary ezekkaanye yetunulire ne parameters lwaki omukulembeze anaaba agobeddwa bwemala okuratifyinga parliament bwemala okuratifyinga judiciary ne justifyinga kitegeeza tuba tetuyina kye tuyina waneeno kitegeeza ki nti Mwami Museveni aba afuuse ku kkomo era aba yeefaananya ng'eri kati lwaki nga nti nfuddu yalowoozesa parliament nerowoolesa ne judiciary nti bonna bonna basinga amaanyi naye ate bwe bakolera ewamu babeera b'amaanyi okusingakaawo mwemanja Vianney alina ebintu bibiri Vianney one President Museveni we yatebukira ebitongole bino byonna sijjo wabula mu composition ya parliament okusinziira ku constitution gye yeekolera nti asobola okuleetera omuntu kwaye yagamba one fenna tuli bannansi Munnayuganda anaaba waddembe okubeerawo nawe akola ki wali akati ng'ajja ng'akuleetera omuntu nkozese kyakulabirako ekyokugjayo kyenjagala otegeeza ng'akuleetera omusingasinga mu lwokuba bakadde be babeeranga wano nga ye mubaka wa Nakawa naye President Museveni buli bw'aba ayogera atandikira kwa historical knowledge omusingasinga gy'atalina ku Nakawa so atandikira mu deficit abeera powerless ababaka baffe tebalina buyinza lwa nsonga constituencies ze bakiikirira ziri artificial zitya parliament ze twogerako ezaalina ng'omuzinzi ng'eri eyabaza abagresi ibingira zaabanga ne constituency eddala ezirina stake mu Uganda constituencies ezo zaabanga the 15 states that composed ki kakati President Museveni abadde generous nnyo n'akuliyetinga constituencies ziri bogus kankuwa ekyokulabirako nesiba nnyo ku bugiri municipality kuba nagirimu ng'etandika ng'erefuna omubaka waayo akola ki asooka nti President Museveni yatuula n'akola bugiri municipality ng'erina abantu omugatte abantu 3,000 najja mu parliament
nga yenkanankana ne Medad Sseggona akali amagwa akiikirira abantu abasoba mu 25,000. Kati bano babiri tebasobola kukkaanya on their power. N'abantu be bakiikirira tebali defined what is Nakawa constituency anyway. So tebalina buyinza, tebasobola na kubufuna. They are at the mercy of the creator of all this madness. Kati ku kyensonga za ssente z'abagwira nabadde nina kyenjagala okulaga nti bano bwe batudde ne bakkaanya ku ssente zino kubanga Vienna atuluŋŋamiza bulungi speaker ali prive ku classified expenditure okiwulira ate President Museveni ajustifying nti ddala ssente twazijje kuki ku classified budget. Yes. Therefore bamaze ne banoonya ekibozibozi kye baleeta mu public. Joel Ssenyonya alina ango gye yafunye tayebwa naye anaabako gyafuna kati Museveni n'atuleetera ez'abagwira abaleeta wano ssente okuinfluencinga our politics. Donald Trump juzi n'atugamba the biggest beneficiary of foreign funds abadde President Museveni. Ssente za Russiazi omusajja yatuwa ne figure. So President Museveni olw'okuba nti mujagujagu is a political trickster. Bw'abeera ne kyayagala okubba ku bannansi nga bakuliyetingira diversion, a diversionary narrative nga eba threateninga more okusinga ye. President Museveni akyalimbira abantu mu kyekisiyaga kyokka nga ye biggest beneficiary. naye ate tulina etteeka Ebyo nakugamba Lilian, lwaki otuyita mu studio wano? Kuba olowooza nti insight yaffe ku current affairs esukka ku y'omuntu wa bulijjo. Nakugambako emabega nga tutandika sheeno ti byenjogera mbijja wali gonja waakalira so ssembwa weeyotera. Amaaso g'amayanja muzzukulu wa Mukaajanga ku nsonga zino si bye bya bulijjo. Kugambye President Museveni ekiwandiiko Vienna agambye kwekangabiriza kubanga ne kyatuleetedde okutudivertinga okubuuza ebibuuzo ku ssente zaffe. Nakyo kifulwa nsonga ye biggest beneficiary wa foreign donation okuinfluencinga politics waffe. Bwe ziba nga ssente za bisiyaga ze tugobaganya Museveni abadde asinga ozifuna era nakugamba. ensonga eyo tetugiinaako ffe nga digitalk. Byange Mayanja nsula apabiina mu Luzira parish. Okay? Nakugamba nti nayinako mukwano gwange nga kansala ku lukiiko lwa KCCA chairperson wa public health. Ekyo kyanfuula okuba ne access ku biwandiiko ebiva mu department ya public health. Naye omuntu oyo yalinga tava mu zi workshops ezitegekeddwa sometimes ministry ya health. Nolwekyo bino byenjogerako gweka gwatabimanyi naye abanoonya okumanya tukimanyi tebisiyaga wano byajja dda era birina ebintu bingi nnyo bya binfluencinga. Njagala nzirewa mwami Muwonge. So eno narrative era nakugamba wano tuli Museveni watandika ngo okwadressinga n'agamba especially de bazzukulu abatuvumye alabira ddala abajega bali mu kwebaka batudde wansi n'abayiyiza ogubozibozi abanyakuleka ebyanaggwano nga balekedde ogwo ogubozibozi era okwongera okutubuzaabuza ddala atuzza kati wulira tuli mu 2025 atujuliza 1987 mamala n'atukangakanga kubanga akimanyi nti state etudde mu Buganda and Abaganda tetunyumirwa ntalo kati buli wetubeerako n'ekintu nga bwe twali tulwana bwe mwali mwebase UPDF ebakuuma ku kasente katono. Who is the biggest beneficiary of our budget? Mwami Muwonge nkomyewo ewuwo. Tukyali ku nsonga eno. Kakati tukwate ku nsonga ya classified eno. Lopu gye yabadde mu Lugunya. Nga trillion 16 ze ziringa ezibuliddawo mu classified expenditure eyo. Si nambulukufu bulungi weewaawo nti ssente zino zizze zigabibwa oba zisaasanyizibwa mu ngeri ezitategeerekeka w'oba otandikira. Ekisookera ddala palamenti eno erimu biyukiyuki. Omanye biyukiyuki? Ebiyukiyuki biba tebikyali njuki.
enjuki mulimu babaka boyite biyuki ki ngenda kuwa description. okay Parliament ey'omukaaga yalimu enjuki eno erimu biyukiyuki. Enjawulo eriwo nti enjuki bwegenda neeruma oba ng'erumye ku mayanja teddayo mu njuki zinnaazo bwe akantu ako keeteekamu amanya abiri naye bwekuluma gakusigalamu naye ate ye qualification ezikkiriza kati bw'emala okukuluma eba evudde mu njuki ng'eyitibwa kiyukiyuki. Kati description gyengezaako okulaga nti palamenti ey'omukaaga yalimu enjuki. Palamenti eno eddako eriko biyukiyuki. Bwe gaba mannyo gaafuluma dda tewakyaliyo gweyinza kukanga tiisa wadde teyina wadde era ne bw'ogiraba wekiba gyukyo oyinza n'okisembera n'otekawo n'omumwa kubanga eba teyina busagwa. Ate ku nsonga y'emmwanyi baakola omulimu ogw'okulwanirira nebiggwa bitya anti bagala ennamba yaabwe yagyetuuka ku nnamba y'abali era neziri palamenti palamenti ziri zetwogerako ekisookera ddala njagala okutegeeza nti naye ababaka tebaali bangi actually mwalimu n'ababaka nga abaava mu NRM nga Media Matembe kati wano baani abavuddeyo eri ziri palamenti waliyo Bakategaya waliyo abasajja nga ba John Kazola ne bava eri ne basala ne badda eno ng'ekibasaza basala nga conviction yaabwe eri ku nsonga era speaker ani wapakabulu yali wa National Resistance Movement nga Anita Amongo ne Tayebwa speaker ne deputy we bonna baali ba kibiina kya National Resistance Movement naye baalinanga obusobozi okulaba Uganda beyond their political. Waliwo abavudde mu DP baagala kwegatta kw'ennyumba. Ensonga zino manyi kati ensonga siza voltage. Ensonga zino ogenda n'ozizanyiramu olwo. No. Abosoko kubabaka abasalira. Abokale tugenda zikubaganyako ku voltage. Tugende maaso mwami. Senga babadde bagenze kukola kibiina kyabwe nati batenze Katonda asonyiwe. Naye ekikulu ekisingira ddala liriyani. Tuyina wano ekitongole kye tuwa ssente ekya Financial Intelligence Authority. Kikola emirimu gyakyo oba tekikola mirimu gyakyo. Bwe kibanga tekikola mirimu gyakyo nga president akulembera eggwanga agamba waliwo ssente eziyingira mu ggwanga lyakulembera zatamanyi Lilian ne Mayanja ekyo kyokka kiteeka okubaleka nga mweraliikiridde kubanga kirimu akagambo intelligence okuzuula ssente eziyingira kyovulaba ebbanga lyonna kyovolaba ebbanga anti bwe baba bamanyi tokoma bukomi ku kiwandiikako twagala otugambe nti ekitongole bwekiti ne bwekiti kyali kisindika ssente nga kizisindikira PFF ekitongole bwekiti ne bwekiti kyali kisindikira Lord Mayor Lukwago nga kimuwa ssente bweziti obere detailed tulabe oga nti ssente bweziti zasindikibwa mu mannya kwaliko Kyagulanyi Sentamu era n'okusibibwa n'atwalibwa mu kooti. Awo bwe tujja okulaba omuntu ali serious. Neririan bino byonna ebigenda mu maaso. Mu constitution eno mulimu ennyingo ya 92. Simanyi oba ababaka bakimanyi. Nti parliament ne bweriba etudde etya. Teyina buyinza kukyusa kiragiro kyonna ekivudde mu kooti ne bwebera dispute nga Mayanja ayina dispute ku Lilian parliament teyina busobozi kukyusa verdict kooti ne webera ya wansi nga yekisazeewo naye ababaka kye bagendamu bagenda okutaganjula verdict eyasalibwawo kitegeeza nti it is unconstitutional kye bagendamu oli bwakiyita rape toyinza kubuusabuusa kubanga abakola ssemateeka baali bagenderera biri bye nakugambye nti newankubadde binaabeeranga interdependent but independence
eteeka okuba ng'erabika. Ekirali yenna abatuwuliriza. Bw'otunuulira Kampala erimu miliyoni z'abantu 4 buli lunaku. Naye ku miliyoni 4, miliyoni 3.10 ze zisula mu Kampala. Bw'otunuulira Karamoja region erina abantu miliyoni 1.5 ku miliyoni 1.7. Erina ababaka ba Parliament 26. Kampala ewava sente nyingi. Erina ababaka ba Parliament 10. Bw'otunuulira Wakiso erina miliyoni z'abantu 5. Erina ababaka ba Parliament 9. Lilian, buno obutali bwenkanya abali mu Parliament babimanyi n'okusinga Vianney wano wembimanyi. But yani abyogera kubanga obunyazi n'obulyake kati wano we butandikira kubanga twetaaga okumanya. Nawe wegase ku bannayuganda bagiyita transactional parliament. Without doubt. Actually, that statement is a good one. Without doubt. It is worse. Our parliament is worse than a transactional, because a transactional house would be a give and take. Museveni wemumuwa banansi mubawachi. Okay. Parliament eno bwe bali bakola semateeka ono bateekamu ennyingo ng'egamba nti Lilian bw'onaabeeranga ku muzindalo gwa Parliament. Ensonga zonna z'onaayogera onaaba olina immunity. Kye baali banoonya nti ababaka abalibeerawo babeere nga tebatya kwogera nsonga ziyinza kuzimba ggwanga. Parliament eye-11 yagenda n'ekola amendment mu rules of procedure yaayo. N'egamba nti tewaliiwo mubaka ajja kuddamu kwogera ku Museveni ku mwami Museveni bw'ebanga order paper teriiko nsonga zimwogerako directly. Parliament okubeera nga ejunguluddwa ekyennaku ekiriwo nti ababadde balina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ekitongole kino eno nga kiri solid bennyini be bakozeseddwa ne bajungulula Parliament eno. Tujja kubeera wano eno media houses bazigambe nti tewali muntu kuddamu kwogera ku linnya mwami Museveni. Era njagala nkubuulire ebintu bino bitandika bwe biti. Bino bintu bigenda kugenda mu mateeka. Byeteeka okutweraliikiriza n'okuddayo okutunuulira the fundamentals, the fundamental human rights ezo ze twakkaanyaako mu ssemateeka ezaali zigamba nti tulinawo right of speech. Nti Lilian alina eddembe okubaako ensonga ze z'ayogera. Bw'otunuulira bino ebigenda bireetebwa bigenda kutujjako eddembe lyaffe okugamba nti gundi akoze kino eno. Kitegeeza awo tujja kubeera nga tufiiriddwa eggwanga. Kyenjagala okuwunzika nakyo bwe ndiba nfunye omukisa omulala olunaku olwokuna nga ndi wano nja kwongera okuki expoundinga. Eyakuwadde miliyoni 10 oyinza okusanga nga wabadde n'obuzibu nga weetaaga miliyoni 10. Naye muteeka okwebuuza babaka baffe mu mitwe gyammwe sente zino babawadde zaaki. Kinzijukiza akanyonyi akamu akaali kabuuka naye nga kabuukira mu mbeera eyalimu empewo ennyingi. Bwe kagwa wansi waliwo ente neekonoonako kawudanga obusa. Bwe bakateekako obusa akaali katandise okukankana ne kawulira nga kabuguma kubanga obusa bwali bubuguma ne keesunga ne kagenda owulira nga tekakyassa bulungi obusa ne kalaajana. Ate yajja okukataganjulawo yalimbwa ne kawulira ate akawewo akalungi embwa n'emaliriza ng'ekalidde kubanga yali tasobola kukalya nga kali wansi. Kindeeta ku nsonga esinga obukulu oyo akuyamba alabika nga akuyamba ekigendererwa kye kyakuyambiramu kyaki. Tuyinza okumaliriza nga mwami Museveni miliyoni 10 zino
yembwa eri wali eri eteeze okujjayo akanyonyi kaneeno akalowooza nti embwa eno yandibanga ekayamba neyanziza nnyo neyanzeeka ntowozeka ku nsonga za paalamenti n'entambuza yaayo ey'emirimu nze obutafaanaganako na mwoyo gwa ggwanga Vianney nze sikyennyamira kubanga ndi musomi w'ebyobufuzi byonna byonna Pulezidenti Museveni byatukoze byaliwo era ffe bituteekateeka abaana baffe bajja tuyita ba political philosophers kubanga tufunye obusobozi obubiraba ne tubyetegereza ne tubitaputa ne tubijjamu ekyokuyiga. Paalamenti nga mpambe obuzibu bwokka bwe nnina naye ate nabwo si kyabulina nti ababaka baffe abeeyita aba opposition naddala paalamenti eno bayongedde otulaga nti President Museveni is a giant mu kazannyo k'ebyobufuzi ate bo baddwafu kubanga nakugamba bakikoze batya nti jeno muntu yatugamba nti omuntu ategeera toyinza kukkiriza musota kulumira mu kituli kimu emirundi esatu. Museveni azaagaba ssente bwe baali balonda sipiika Oulanyah. President Museveni yalina akatebe yajja n'ayogera n'ababaka ba paalamenti singa pulezidenti naye nga chairman w'NRM ng'abafalasira okulonda candidate we ku bwa sipiika Oulanyah. Bwe batuuka okulonda balina ekisenge bwe bamuteeka naye ng'alina kamera alaba. Bwe yamaliriza nga ababaka balonze kyali asuubira n'abagamba you have passed the test. Ebyaddirira ffe abaabirikodinga tubimanyi abatannabirikodinga bongere kulaba voltage. Ekyo nkikoze okulaga nti omuze gw'okuwa ssente gubaddengawo oba waliwo ensonga enkulu oba tewali nsonga nkulu gubaddewo. Njagala Joel Ssenyonyi ne Muwanga Kivumbi muzuukuke mujjukire nti muli ba opposition temuli ba complimentary. Mutuweeyo emboozi empya mutuweeyo strategy empya. Vianney asiiba wano akwotinga akatabo ka Art of War wallahi ya Mungu bw'okasoma kakuwa ekkubo ku buli mbeera. Museveni waba yagabye ssente ng'ababaka bo bayala ababaka boolaba basibi ba beeti balina n'omuyindi abawola. Kati gwe leader of opposition okimaki mu debate yogaana abayala okufuna miliyoni 10 bye byabatwala mu paalamenti. That is a debate for another day. Kuba baziridde ate batufuulinga nga batuli kubanga Kivumbi bwe bamulekeramu entebe y'obwa leader of opposition n'abayita mu kamera ne basayininga empapula. Ne Joel Ssenyonyi bwe yavudde mu America gye yagenda naye kye yakoze eki naye nga bwe bakola ekyo debate ku nnongosereza UPDF eze mu paalamenti ndowooza efunye first reading. Ffenna tukimanyi nti ekintu bwe kijja mu house kifulumamu nga bwe kyakoze eki ng'abaakibaga bwe bakireese. Kakati Joel Ssenyonyi is diverting responsibility nti yali leader of opposition nga paalamenti eddamu ekola ennongoosereza okusiba abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye nga Winnie-Dollo yali akituggyeko nga bw'owunzika. Maliriza. Nze ndowooza ebigambo Council Aaron Kizza byayogedde olwaleero ku mukutu ogumu atugambye nti nga tukyali bawambe ba mmundu bino ebiriwo tebirina kutusasamaza wabala tuwulirize amaloboozi agoogera ku kwenunula kwaffe. Paalamenti terina mugaso kubanga abaawamba obuyinza n'amaanyi g'emmundu be bafuze eggwanga lino okutuusa leero bakyusaamu bukyusa ne bateekawo constitution mwe banaatufugira weewaawo. Lwaki baamayanja tujja mu bintu bino kubanga tukkiriza nti empagi okwasibirwa
obuwambe buno General Kaguta Museveni mukadde mulwadde esaawa yonna atuviira ate afuze bulungi nnyo mu mugongo gwe tetulabayo yadde asobola okugegeenyako ku byakoze kiba kitegeeza takaddeko okuteekateeka ba statesmen ba legislator nga baviyani abanaavangayo ne bayimirira ku lwa Uganda ne bannayuganda kano kekaddeko okubateekateeka basebo ne banyabo 226 newankubadde nga tetulina nnyo byannaggwano bye tugenda mufunamu nze nalengeddeyo kimu kyokka katuteyambise okuteekateeka the voices of reason. Era nsaba bwe tuba tugenda okulonda mu protest vote kati nange njagala harmonizinga protest slogan ti protest vote tugijjemu ekintu kimu kyokka tandike okwasembolinga the voices of reason kulwa Munnayuganda. Mukama Katonda abakubi. Neyanzege abagenyi bembadde nabo mu studio z'olunaku olwaleero mwami Mayanja ne mwami Muwonge Vian. Njagala kwebaza n'abalabi baffe. Brooke Williams Kikomeko webale nnyo kubanga olaba nawe bale nnyo kubanga ate ukwoli ogenda maaso n'okubanga olaba. Timu gyekoze nayo olunaku olwaleero omukulu Jeremiah Mukiibi n'omwami Ali Alibawa tweyanziza nnyo tweyanzege olw'omulimu gw'ettendo gwe mukozi wano. Sigenda kubanga nsukkawo njagala kubagaliza ekiro ekirungi naye nga mbategeeza nti obuwangwa n'ennono enkya ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi beerako obe ng'ate ojja otabuliro so ng'ate ku ssaawa 11 ez'akawungeezi tosubwa face the nation. Irango olunaku olw'enkya tulina Honorable Salam Musumba agenda kubeerawo ng'omubeja Farida ate amubuuza ebibuuzo so beerako ate osobola okubanga otegeera ebigenda mu maaso mu ggwanga. Njagala kubaagaliza ekiro ekirungi tusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.